kitaawo era singa obadde toliko contract ate nga ne contract yaggwako dda wandibadde wavadde mbengaawo oyagala tugamba nti bakatikkiro bonna abaavaako gwe ofisi y'obwakatikkiro wagigula ofisi y'obwakatikkiro wagigula nti kati gwe tekyali katikkiro nakkirizibwa kujja mu Buganda nga bw'okitwala mukulu njala kugamba ekigambo kimu fewe twawulira abantu abategeera n'abatategeera yenjogera jojja n'oyogera egireegerera njagala omuntu yenna gw'otaliisa gw'otanywesa gw'otasuza oba gw'otasusula school fees omwewalanga nnyo omwogeramu ng'omugireegerera kubanga nze njala kuga ekigambo kimu nange nze atammanyi yakeera ku makya nanjogerako naye ammanyi tasobola kunjogerako lwaki omutwe ogwange tegupangisibwa sideritinga video gye mba nkoze ebeerayo kubanga ngikozesanga obujulizi kati mukulu gwe oli mu yafesi ey'obwakabaka bwa Buganda ku contract nze siri ku contract ndi mu kulibaletinga ggwanga lyange era werikera n'ekya ne likyuka ne mu kyalo nkeera genda kukwata nkumbi kuba sira kye neetaaga nga ggwe ekikuganya okuva mu bwakabaka bwa Buganda kubanga obubbi emisango gikulindiridde oyina n'emisango egyekuutiriza ku manisirota n'assassination egifuutubadde mu ofiisi yo gy'oti okuvaamu kubanga bajja kukwata ekyo nawo okimanyi nze ekitali ku nze okitegedde bulungi nnyo amannya gange nzirungi ekirungi omumanyi otegedde bulungi nnyo twawule wakati w'omukozi neyeekozesa nze neekozesa kubanga mu kusooka wasooka n'ogula abantu bona ku social media nze sirimu oba ogula mitwe gyabwe gipangisa nno nze sikuli omutwe gwange nsula enjera ku lw'eggwanga lyange ompulidde bulungi nnyo kanka baliyo muwulire bulungi nnyo bwe yagambye kujja okukuyisaamu eggaali n'okukuvuma weebati anti abantu bantya bangi bw'olaba bakwogerako kitegeeza nti oyina eky'omuggundu ky'oliko buli olaba omuntu ng'alina eky'omuggundu olaba bwe nava mu mmotoka ewammwe nga tuza okuziika Robert Byajinga kubanga nali mmanyiddwa nti ntuuse kubanga obwekitiibwa atuuse abantu bonna ne boogera n'emizina leero boogera bwe nava mu mmotoka nga nzeewa mu okuziika Robert Byakinga nabagambyeko nkyanoonyereza oluganda oli wakati w'Amayiga ne Makoona naye bwe yava mu mmotoka ng'agenze mu kuziika ewaabano ono omwana statement eyo temwagigenderedde waliwo omuntu gwe sinnafuna naye bw'onooba kw'oli ennamba yange ogifuna ompe information ekwatagana ku nsonga eno nina information endaga nti muli related n'oyo muvubuka Makoona oba Makoona oba yaani tovula nti ogenda nti wagendayo mu kuziika tujja kujjayo obuva n'obuddo ensi ejja tegeera nti ofisi gy'olimu y'Abaganda naye ng'oli Munyarwanda bulijjo weebuzabuza ng'afukaana aba awo nkumaze n'eyo video ndi waddembe kati ogijjamu kubanga buli kyemba mmaze wano mba nkijjamu akayivu yange tugende ku video endala bwebudde tulina butono alright wano wagambye what waliwo ko yavaayo publicly n'agamba nti noba n'abanja kabaka lwe yali omukosefu nze nange namwewuunya essimu yange agirina lwaki tankubira n'ambuuza kabaka gyali ekyo kimu nkuwulidde nti essimu yange abadde naye okuva mu mirembe egyedda nakati agirina lwaki teyambuuza nti owaye kabaka ali wamuko bwe tusisinkanira tweyita muku buli lwe tusinkana lwaki teyambuuza nti kabaka aliwo ekyo kimu ekyokubiri nali njogedde si gumu si ebiri si esatu nti kabaka tali mu ggwanga jjanjabwa kati ate yali ayagala tumumubuulire mu ngeri kinoza kyamuwuba omanyi kabaka bwe yali tali mu ggwanga abantu bayogera bingi abamu ne batuuka n'okugyamu obwesigwe nga be bannonda omwami yavudde n'agamba nti President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu muzzukulu wa Nambi muzzukulu wa Gaira Gajule mbu kunaku olumu yavaayo n'abanja Ssaabasajja Kabaka banyabo ne basebo mwenna omukulembeze omulondo Robert Kyagulanyi Ssentamu tabanjangako ku Ssaabasajja Kabaka ono agembwa mbu president alina enamba ya Mayiga lwaki teyamukubira mbu kubanga ebiseera bingi Mayiga yabigamba Abaganda Kabaka mbu ali bweru agenda kujja njala babuuza wa
ani yatandika ensonga za Ssaabasajja Kabaka okugwa mu lukulu w'abantu teyalinze emirundi emeka gye nabanja Mayiga Ssaabasajja Kabaka gyali Mayiga nga asirise